Ngeteka njagawulize ineteka lyenjagala feri njagala okola Sky Soljah computer misuse eno acted chogeranga lawyer by profession ngamba wenti nti bwe bajja ne bawamba Sky Soljah mu drone n'otakwata bifaananyi oba omenye etteeka ogenda simu myaka gitali wansi wa 10 ba 15 nti bwe bakuba muna mawulire nga abasirikale bamukuba n'otakuba kifaananyi yadde okulabisa n'otakwata ka video mama gwe tugenda kusiba bwe bakuba big eye akacupa ku stage n'osakanya oba omenye etteeka bwe bakuba big eye akacupa ku stage n'otabikwata n'otarecordinga ka video yako owedde n'otagamba mulekere mukuba oba omenye etteeka nze nkugamba lyange ekisooka Muhoozi yavayo n'agamba mbu yamanya ebiruma ba youth y'omwe yavuddeyo n'agamba tamanyi Kampala y'omwe yavuddeyo n'agamba tamanyi lwaki abaana bafe abali mu Middle East nti lwaki bagenda okukola y'omu yavuddeyo n'agamba agenda kukubira Kenya mu ssaawa 2 y'omu bannange oyo musajja kankubuulire akisusa omanyi ffena tukubira kampuni ezikola emyenga obulango naye ate yakisusa akuba kalango tolero tokimanyi nti wewa tolero akubira tolero akalango kwata akazindaalo kano bagambe we are not going to accept that fucking bogus act ate Museveni yani kyogamba ye Katonda omutidde nnyo okusooka okumulabanga Katonda Museveni yani ogwengenda okukwata Jake bayita abantu 14 bagende basome ku mafuta nga Museveni wa 15 Museveni yaleta bafamile ye bokka naye ng'ekintu ekyo bwe yali alina ekikolo kimanyi yali n'oleeta mu regions ng'alina okusaba political parties ng'alina okusaba buli wamu ng'ajjayo omuntu omu abagenda okusoma ku mafuta bannayuganda ekibatwala mu Bwakadaama bwe muyita Obwakadaama nze bayita ba Queens abasinga bali wano ng'akola nnyo afuna kitono alina obuvunaanyizibwa bungi alina famire ye alina okwerabirira naye anyirira nga bano beegomba ku TV baalaba ku TV alina okukola buli kimu ng'alaba talina busobozi n'agamba akagenda anoonyeza ekigulira Magala Eddiba nti nze bwe mba ntudde wano mu maaso nga ndi mu kuvuga munnange ne bamukuba essasi ngenda musitulawo ntuulewo kati munnaye bw'aba alemereddwa yagenda kugezesa mukisa gwe kubanga wano byagaana wano tebalina yadde n'ebibiri wano okola nnyo ofuna kitono emisolo mingi sente z'ofuna nazo zandikubaddemu osasula lenti n'abalina amayumba babasasuza. xpotv to the world. Musibye mutya mwasuze mutya mwenna bannayuganda abalungi abali mu Uganda mu East Africa n'ensi yonna okutwaliza awamu tubabuuzaako ne tubagamba nti eradde abasoga kodeeyo. Sky oli muki? Nze ndi musajja munnankole. Abanyankole mubuuza mutya? Tubuuza ngu mulire muta amagara ganyu ni marungi mwasiba muta muri kurungi timwine enshonga tuli awo titwine enshonga tulireje. Sibitegeera era sijja kwongera kamanya mbeera omwanasoda xpotv subscribing ku YouTube, TikTok edduka gendo following, Facebook nayo jeri xpotv buli wamu xpotv weeri so tukikole tusaasaanye. Twakoze ne bakadde baffe aba El Shaddai Money Service International batambuza sente zetoloze ensi eno yonna amakanda gaabwe gali South Africa sente bazireta mu Uganda ne bazijja mu Uganda ne bazitwala yonna ne wonna oyagala basobola zitwalayo enamba zaabo osobola zigenda kawo wansi ne kitambula balabala aba ababet ebyabwe nabasubizanga nti byo byebisembangayo nga tumaze ongambye olina abasajja bakolagana nabo ya nange nina abambeereramu no bwambalo bw'ennyambadde style zonna akaviiri bamuta Steve Dreads asangibwawo Kasubi nina company yansayininga bagiyita Gold Warage eyo yo bannange mwetanira akengaako tekaleeta hangover tekaina nsobi yonna gye kakolako obulaka kakuwa buwi vibes ziri zonna ezisalawo. It's your boy Sky Soljah. Omusiraamu tebatera mu wagundi ya kukuba mpunu. Akengaako tero kanywanywamu. Kubanga tekalina buzibu bonna kanywera ddala. Tekatamiiza. Kukuka kuwa bwongo bulowooza na buloleza nsi yo. Kagaba bugabi vibe gy'oba oyagalira ddala gye kakuwa. Ate agamba atya omukulu Pimpa Promotions ye photo studio aina photo studio yesinga mu Kasubi mu Kampala yakuba ebifaananyi byonna ebinyuma byolaba ku mutimbagano mutikiro mwami Pimpa asangibwa ku kizimbe kye bayita Presence Complex ground floor B1 omulyango gwe gusookera ddala wansi ojja kubuza omulyango gusooka gwe gwennyini wa Pimpa Promotions. Obwambalo bamuyise Ivinit Fashions yanyambaza buno style bonna bwe banko yakoze ku katatu byonna eyakoze ku katatu bamuyita Ali Tattoos Wandegeya
opposite Equity Bank yakoze ku ttatu eno gy'olaba. Omuntu wa wansi twaga tubimalayo byonna. Ku muntu wa wansi bamuyita mama bulamu wange yekka omubwati yakimanyi nti yeyekka. Bannange tutandise bwetyo ng'abasaagira naye nga buli muntu gwayisizaawo banne eddala wa nsonga so mbanoonyeeko ebintu byonna oyagala kavaazi ebifaananyi ebyakabi byonna abakwoga Sky Nsereko mubaka wo kuba oli wa Kampala sikyo si ye mubaka wo gwe walonda nga mwagaza kyoyo tewali yamulonda yabba Bobby ffe twalonda chairman Nyanzi tudde mazima Nsereko tebamulonda yabba Bobby ffe twalonda chairman Nyanzi Fred Sentamu twalonda Nyanzi Fred Sentamu omuntu wa watu ebyo namulabako ne Kyagulanyi ani anti munange kiri bwe kiti omuntu asobola okujja ne bagamba enti soda namulabako ne Sky ebiseera ebyo n'ingoluso kyali kibagatta kwali kujja wano kuba interview kogerako birumba bannayuganda ngoluso ekibagatta kwali gendako mu bisanyukirwamu ne mu meetinga so kyali kibagatta nga mwina kye mu promotinga naye mtuke ekiseera nga bomanyi tuva mu family za njawulo tuine ndowooza za njawulo tulina tribe za njawulo buli muntu asobola kyayagala kubanga tulina endowooza za njawulo kati nze tuyinza okujja wano nga tuzekola interview naye nga ate waliwo mulala azze nga azze kuwa munne butwa naye nga ayitira mu interview kati ngono amanyi azze mu One Love kati Nsereko Kagege yajja nga azze mu kifaananyi bamuyita Nsereko Kagege ffe tumuyita abantu b'oku social media bawalana ffe twamutuuma nga tetunatuukayo ku social media twagala tutandikire mabega Nsereko waliwo ebiseera bye byatuuka ng'alwanira bannayuganda anti bwe yali ayagala kwetegayo bamugule manyi bw'oba malaya baba yeetunda tayambala ngoye empanvu zimubikka ensonga lwaki yajjanga ng'agira mu kamera lwe yajjanga ng'azze kulwanira bannayuganda ng'ateekawo amawulire ng'ateekawo social media empromoting kuba yali omu ku balebo MPs ab'enaalewo awakanyimiza emibi egirimu enaalewo kyova olaba naye yasooka kikubira ku social media kyova olaba Muhammad Nsereko tetuli kusonyiwa n'essaawa n'emu Muhammad Nsereko yakwata jjajja Ichuli n'amuwa page gye bayita the hotspot ku Facebook mu biseera by'okulonda nga jjajja Ichuli avumirira abo abavuganya gavumenti abali baagala abawakanya gavumenti nga jjajja Ichuli alagira ebitongole ebikuumaddembe nti bikube oyo yenna n'avaayo yekalakaasi nga bakozesa page yani ya Muhammad Nsereko Kagege yali yeyita owa independent tetuli musonyiwa n'essaawa n'emu era bannayuganda bagamba temutya kino ekiteeka kye yaleese kibagiyita bogus what bamutaba mwogera kuba n'etteeka nga lijjira mwayogera bijja beera bwebityo tetujja kikkiriza etteeka lyayise anti ffe tugenda kusigala twogera amazima ge twatwogera kubanga bye twali twogera tebiwemula tebisiga bukyayi tebyawukanyayawukanya mu bantu ffe tugenda kusigala tubyogera tugenda kusigala tubalabisa kubanga omulimu gwaffe kankubulire soda example gye mba nkuwa soda onkubye olina amaanyi olina emmundu olina ssente olina security nze kisina kye nsobola kukola okuggyako okuvuma kyekikuluma wulira kankubulire banzira kyali wange gwe bayita Franka Sentes bamala okumutta abamusse balina amaanyi balina emmundu balina amasasi balina amakomera balina obukuumi bwonna balina security yonna nze gwe banyigidde muganda wange sina kye nnina nange kye nsobola bakola kibalume kiri eki kiri kimu kubavuma kiri kimu kubajeregereza ebibutta ebibi ebitagenda mu jimu okubavuma agagera aganene agalinga butusi okubajerega ebbanga lye babidde eggwanga lyaffe byensobola okukola lwaki etteeka lino lyalumye nnyo abantu ba NUP muli bavumi lyasinze luma naddala ba NUP teryalume ba NUP lyalume be bayita oppressed Ugandans anti ffe abanyigirizibwa FDC nayo kibiina gwe litaalumye tulina Democratic Party tulina parties nyingi gwe litaalumye oyo tanyigirizibwa wabula etteeka liri bwe riti nti bwe banajja ne babba Sky Soljah ekiro ne bamusalako ne bamubba buli kimu alina okwebuuza ku babbi tibabbimwe mugyebaleko mbadde mbasaba mposinga ebifaananyi byammwe nti mwanzibye nekisobola nti bakireetera omuntu anyigirizibwa nti talina kubeerako nakake kubanga Sky Soljah bonna ogamba nti eriteeka liyite omusirikale agenda kujja ankuba essasi baneiba bange agenda kujja kkube
sikola fujo Sky Soljah likolebwamu ndi mulwanyizi wa ddembe sebo omwanasoda nze ndi muwanguzi wa nawangula award guno mwaka. Yes, era congratulations. Tewali muntu akola fujo gwawangula award. Sente ezo kuba award yava bweru wa ggwanga. Sky Soljah. Omuntu ayinza tusanga nga tuli wanene wa pimpa tunyumyamu tulina gwe tuvuma n'atukuba emiggo. Natukuba emigo kubanga tuba twogera amazima bagakaawa. Natukuba naye ajja kukubanga ogeze ku street eyo yonoonye ebintu mwekalakaasa mwonoona ebintu. Anti bulira okwekalakaasa ebahanga eba njala. Okwekalakaasa enjala za bika bingi. Waliwo enjala ey'emmere, waliwo enjala ey'eddembe, waliwo enjala ey'okufuna obwenkanya, enjala nyingi. Kati waliwo Abannayuganda balina enjala y'enkyukakyuka. Waliwo Abannayuganda balina enjala y'okufuna justice. Nti abantu babwe bali makomera tebamanyi kiddako kye bayita detention without trial. Abantu babwe bali makomera babasibira obwereere baagala bwenkanya. Balonda omuntu gwe balonda tebamulangirira baagala bwenkanya balina enjala y'obwenkanya. Eri abeekalakaasa ne batakubwa miggo. Of recent twalaba abaana b'essomero nga beekalakaasa ku kyamafuta. Tebaaba kuba bafollowing emitendera. Mbasaba nkusaboterezeemu. Abaana b'essomero abaana bato bakyalina future nnene. Sagala oyonoonye nti beekalakaasa abaana ku street n'ebipapula nga bademonstrating. Kankubuulire abaana bali kyevala babayita abaana basomero. Omwana ye muntu gwe bagamba tijangu tugende wano nga tamanyi. Ulira bayita buli class monitor mu masomero ga Uganda ne babalimba nti balina meeting. Njogera bwino babalimba nti balina meeting buli class monitor prefects bani bonna buli mwana alina ekitiibwa kusoma ne bagamba tugenda bawa money. Ng'ani alimba? Government ne bagamba tulina gye tubatwala babatusa mu kihoolo kibabateeka mu kihoolo bamwe batusa mu kihoolo ne babagamba buli omu akwata ekipande kino mujje tugende ku street. Kyova olaba abaana tebeekalakaasa nga balumirirwa Uganda yatwa abaali tebamanyi byonna babatomeza. Kyabola saagala tutire omwana wa Uganda alina future eyalabikiramu ebyo ebifaananyi tumugambe nti ono yayajja alemeze nakyemalira mu buyinza. Saagala kubanga ekyo kikolimo buli alimirira ne nakyemalira omwanasoda bwe ndi kusanga ne Museveni oliwo omaze gwe okweziika. Oba lwaki nkaleese nti bo beekalakaasa ne batakubwa migo yadde kati ya gaasi naye muola okuba neekalakaasa mwina obubadi bw'omugiteeka. Kankubuulire Museveni yajja mu 1980 tewali TV mu buli nju nga bwe kiri kati, tewali radio mu buli wamu nga radio yali wa chairman nga gye mugenda ne sereza tezaaliwo nnyo tewali ddala no sereza tewali ng'ogyeko laptops ezaali z'emyaka egyo naye nga te mu Uganda tezaalimu. Museveni we yajjira nga tewali source ya information yonna. Kyova olaba baleese n'ekiteeka nga bagala baddeyo bushwo tactics ze baakozesa nti twatemulanga abantu nga tweyita abasiraamu. Twakolanga kino mbu twanonyanga buyambi nga tweyita abasiraamu nti ziribya zani z'Abawalabu sobola otuwa obuyambi nga bamanyi tuli basiraamu. Nga bakolanga ebintu by'ekiyaaye kubanga tewaali kamera. Naye saawa zino Museveni akuforcinga okulaga nti ne bwe banagenda e Congo okulwana agenda kujjayo bisola kulaga nti babikute n'abayeekera babakute n'ebyo bisola okulaga nti kati essaawa zino ensi gye tulimu ya social media ensi gye tulimu tuli mu 21st century. Tulina okubeera ne 21st solutions in 21st country. Kati eno Uganda gye tuli mu ssaawa zino oluzungu lungi kubanga mama w'abaana bange yasoma nnyo n'asukka nawo Professor Mulamba. Ngenda wasa mbadde nkyakujjanyumya ku kyetteeka kati etteeka ekyalireese baagala bano baddeyo mu bushwo yaabwe nti we babeeranga bakozesa propaganda wabwe gwe bagalanga boolaba nti Museveni yasalawo TV zonna naziteeka nnyala nanseka gun point nti kati naffe ba Sky Soljah balina okubyogera tulina kufunayo channel zaffe ne twezimbira channel zaffe ne tufuna zino channel zaffe tulina obyogera kubanga tebagenda kutuwa TV ne radio babawo akalango kankubuulire TV ne radio wuliriza TV ne radio babateeka ku sale singa pimpa TV yafuluma dda nayo mayiri waki bamugaana anti wulira obusungu bwe bwamuganyisa agala kola TV olede pimpa TV omanyi lwaki ekyamugaana omanyi kyamugaana bwali busungu tebasobola kugamba nti UCC buli muntu gwokyaza akube akalango kumpaka bakuba akalango kumpaka olugenda ko mulango eno TV is regulated by Uganda Communication Commission banange tubajikuza eno TV is regulated bya kisiru tebasasula na kusasula baba kubisa akalango kubwerere kyokka ino basasula okubeera ku air
naye bo bagala bakubira akalango buli ddakiika lw'owumuddemu olange nti bannange nti kwegamba nti bw'olireeta oli yenna n'aterebuka n'akwata ku gavumenti bw'ati ngaffe aboogera amazima tibakuggyeko kubanga wakolanga kali akalango ng'osiiba obalangira buli lunaku anti waiswa tebasobola mugana mukyaza kyo nakyo kibalabisa alina kontenti waabwe bagala likes ne Museveni anoonya likes ne Muhoozi okola tweet ng'alumba Kenya anoonya likes naye zamuzaalidde akasaaba Kenya yamuguddeko treason genda onoonyereze bamuguddeko treason yalidde mu nsoluku tuddeyo ku tteeka lyaffe etteeka bw'olitunuulira bulungi kiki ky'oyinza ogamba nti mutuufu kale kino kibine mulimu ekirungi ekiri mu tteeka eryo temuli kirungi nze seekwekereza sirimba sikumpanya seekwekereza njogera mazima ge gali nfuula ow'eddembe sisobola kugulaba kintu kinyigiriza kyali wange kinyigiriza muganda wange kinyigiriza munnayuganda nengamba nti ate kiina gundi lirina just disadvantage lirina advantage mu tteeka eryo mulimu obuwaayiro nze bwe nakootinzeemu mulimu akawaayiro akagamba tokkirizibwa saasaanya bikwata ku mwana wa muntu oba omuntu yenna nga muto nga tofunye lukusa kuva eri amutwala oba omuzadde we sikayo ekyo kibi anti mu nsi endala tekiba kibi nga etafugibwa wanakyemalira Museveni omwana wo okkiriza oli n'akwata information tugeze n'akusanga ng'ozadde akaana kali kati kankuwa example maife tunoonyereza mwe temunoonyereza walaba omwana omuto gwe baali bakozesa okugenda okubba ng'agenda n'akonkona abeeno sirina wakusula manyize njagala okubajjukiza bannayuganda mwerabira kati oyo omwana bw'ajja okunziba ne muli kodinga si wange ne mbagamba nesulanga amagi ku street mwamulaba kati nze bwe mbikola ne ngamba omwana wuno omutadde banange yazze nankokona ne bamala ne banziba totekayo omwana wange nga tolina lukusa mu Uganda kankulage mu Uganda nti Maizani Brown yagamba bwe baba abakulembeze bayaaye n'abatuuze bayaaye mwatubuusa abakulembeze muli gabbi ba Museveni tebatukulembera batufuga bufuzi kubanga ffe abatukulembera tubamanyi atukulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'eggwanga naye bali batufuga bufuzi batufugisa lyanyi lya mmundu kyova olaba baleetawo ebintu byonna bye babikkiriza bwe tunagamba omwana bo ne Muhoozi bamulabanga mwana anti era okuba taata we akyaliwo taata we bw'aba akyaliwo gwe ne bw'oba otya bakulabanga mwana oba ddoogo kyova olaba Muhoozi alina emyaka 5 bamulabanga mwana kyova olaba gwe essaawa zino nti bonna ofukira ku makya n'opozinga ekifaananyi kya Muhoozi bati bannange wuno yadde mu bbaana n'atamira n'agwa wano bajagamba lwaki opozinga ekifaananyi by'omwana kubanga jjukira amanyi lwaki nagamba nti naye mwana buli omu mwana ne Bayibuli yennyini egamba ffenna tuli baana mu maaso ga Katonda bayinza lwaki watali ekifaananyi ky'omwana oyo Museveni mulimu akawaayiro akalala nti information y'omuntu tugeze eri private kati ng'olina ebibyo by'okola nga biri private oyagala bigende mu gundi mu lwatu bwe mbijjayo ne mbisaasaanya nga tompadde lukusa nagwo musango anti mbeera n'ensonga lwaki mbisaasaanya kati kankuwa example ku baana baffe ab'obuwala agenda neegatta n'omusajja n'agenda okulabirira olubuto naye ono namulaga text zonna nga mugamba baby I love you so much I can't stay without you nga byalina okukozesa byokka okweexposinga etteeka lyonna lyonna ndikuba mbuuza n'awalala nze nkulage abaana kati naffe ogenda n'ogula ebintu online kankuwa example kubanga ono niba byammwe babiri chat ebayammwe byonna egogulako kyoba nti olina kyaliwo ali Kenya alina byakuguza tibanange ndaguza kino ekintu nemwogerera ku simu n'okuba screenshot tibanange bwe nziteeka nazo ziba privacy tibanange simulabisa ono yanzibye nafuna ddi obwenkanya nga etteeka eryaninyambye simateeka eryaninyambye okumpa obwenkanya ate yenyigiriza gavumenti gye nsuubiramu nze okumpa obwenkanya kubanga nze sirina kyendi nze ndi Sky Soljah Rikoboy asula mu kazigo atalina kyendi sirina poloti sirina hardware mu Kampala sirina molo sirina arcade sirina kyendi naye nange njagala obwenkanya ng'omuntu nze nina kyali wange bulungi kuba Kyagulanyi ankuwa example temuli bamenyi b'amateeka nina kyali wange mugaga nnyo alina ssente empya n'enkadde nnyo naye n'ebintu byalitamanyi nga nze nina obimuyigiriza mulage nti abantu babanyigirizibwa twali ku TV n'alaba bano ebiseera bya COVID twagala kawunga nabijanjalo twagala kawunga n'ebijanjalo n'angamba owaayi Sky akawunga n'ebijanjalo bye basaba bagenda bikozesa ki ne mugabo nange bagenda birya abantu bali bubi
nagamba babiri ne mugamba babiri era kwata sente ogenda obagulire ngawulira ng'ekipya era n'agenda n'abagulira ensawo 10 ezakawunga n'ensawo 10 ez'ebijanjalo bannayuganda bye yasobola okulabira ne muga ne muteekamu ekyo ne mugamba abantu kati Museveni bamaze emyaka 4 tebasasula lenti tebamanyi musolo tebamanyi mafuta ga sente mmeka tebamanyi sabuni agula atya tamanyi nti Museveni tamanyi bofuna emitwalo 5 osobola ogenda n'ogulamu kapoloti takimanyi takyalina value ya sente kyova olaba anyigiriza ffe tulabanga abali mu kirasi yemu nayo manyi kirasi omuntu gy'abeeramu yalabiramu munne olandiza nze kati ffena tukaaba nti amafuta ga bbeeyi ne be tukaabirira bo tebabiraba kuba balaba galayisi bagamba bakaba ne bagala mugasime mwe mugamba temujja gasima tetugamba kati tugamba bagasima gwe bwoyoza engoyo zanika wa neighbor zanika wo kati bagala bagasima ate bagenda bagatwale Tanzania gye tutamanyi ate gagenda kudda gatya kati obeera Kampala oli weebuyikwe gwe nkumanyi nti kati bonoyozanga olinye bodo twale engoyo zanike wa maama tugenda zizanga zikaze mafuta begaba gaffe mugamba nti gaffe tukolera wano bayita abantu 14 bagende basome ku mafuta nga Museveni wa 15 Museveni yaleta bafamile ye bokka naye ng'ekintu ekyo bwe yali alina ekikolo kimanyi yali n'oleeta mu regions ng'alina okusaba political parties ng'alina okusaba buli wamu ng'ajjayo omuntu omu abagenda okusoma ku mafuta twandikiriza olaba aneeno negundi eno kino ekibiina ekitwala parties zonna bwe kyabayita temugendayo anti kati wulira kankubuulire eyo ogenze wala tebasobola kukwata ne bakuteeka wano ekikonde wano mu bulago ng'akulinya wano ekigere n'agamba tuteese omaze kunkwata kati nteese ekiteezo oyagala nveemu kyoyagala toyagala nze nveemu kyenjagala bw'oba onsibye empingu tosobola kuŋŋamba nti kale tuteese ng'onsibye empingu tuteesa ontadde nti bw'ondeetera light nkuleeterawo jaabu anti nkuwa example nti bw'onooba ontadde tugenda tuteesa kubanga mu kuteesa muyinza ovaamu ebintu ebi ntwalemaganye tuyinza okulemaganya ajja kuleetera light omuleetere jaabu okitegeera Sky okkirizira mu muntu okuva eri n'akuvuma n'akuyisaamu amaaso nga tolina kyomukoze gwe nga gwe kye nasanga ku nsi kyentambula nakyo anti kati mu constitution ssemateeka gye bakola 1955 yali erungamya eggwanga lino Uganda bageze bagikwata mu ng'ekuwa freedom of speech anti ng'ekuwa freedom of speech ng'omuntu nga gwe awuliriza n'ekuwa freedom of speech nga tokubye tokozesa kisi tolina kiso mu ngalo nga ogamba nti bannange Nsereko mu buyabuya tategeera n'okyogera ng'ekuwadde freedom of speech nina eddembe lyange erimuyita teri kyebayita kuvuma teri kyebayita kuvuma kankubuulire wabula oli kiri bakiyita kuvoola okuvuma tekiriiyo wabula nze eddembe mba njogedde bwe nvaamu okugamba ne nkugamba nti olinga kino kyogamba oba okifuuse kati okulwana kwe kuno nti nkubye wano ne wazimba bwe nkuba wano ne wazimba awo kye balaba ekivumo kikwata wa ssebo it's air it's part of like mukka okimanyi ekivumo kisasamaza kiyinza n'okukuma omukka omuliro mu bantu tebabalimba omwanasoda bannayuganda yongera obbagamba kubanga nabajja kutuuka kubanga eri etteeka first of all nalirabye nze kati kananga ndikunnyonnyole likunyigiriza ggwe saawa zino likunyigiriza ggwe munnamawulire likunyigiriza lwe bakwata ffe twali mu kkomera pulezidenti waffe yali agenda ku UN offices okuteeka obutali bumativu bwe ku biza bigenda maaso mu ggwanga abapoliisi bakuba abantu ne ku olwo lwennyini bakuba bannamawulire kate munnamawulire kate bamutte abakuba ebifaananyi ebyo kutaasa munnamawulire munnaabwe afune obwenkanya nabo singa bali mu kkomera saawa zino nga basiba emyaka 15 buli eyali kubanga kati olaba bw'okola posti omwanasoda apostinze free sky Soljah bajja ne bakusiba uliriza anti kirira etteeka olaba nabwe boli ewakanye olaba nawe likukubye bwe ngamba free someone nakyo tebakyagala kyogamba ogwo manyi musango gyagiziriza olyoka gambe nti free
kati nawe kanfuuke nga bali okimanyi ne gavumenti ekkiriziganya omuzi Etteka kwata akazindaalo kano bagambe we are not going to accept that fucking bogus act. Ate Museveni yani kyogamba ye Katonda omutidde nnyo okusooka okumulabanga Katonda. Museveni yani ogwengenda okukwata Jake Museveni togikwatako tebajja gikwatako ne bagikwatako anti ebyo byonna bize byapeninga nti kankubuulire olaba okuva e Misiri okugenda Israel waliwo kilomita 603 just 603 okimanyi nti batambulirawo emyaka 4 kilomita 603 so kikkiriza nti abantu abagenda okununulwa oba abantu abagenda okufuna ekitangaala oba nga gwe ogenda okufuna ssente oba ogenda okufuna omugenyi tomanya bulamu bw'engeri gye bubeeramu kati nakyemalira Museveni agenda kugwa buli kimu alabanga ekimutaasa alaba ogoba batembe ekimutaasa alaba okuba sikayo omugo ekimutaasa okitegeera yabalekulidde nagakawumule mubitiibwa era nensuubira kati mugenda ssanyuka kanguwa example muzeeyi yatusiimudde omwanasoda mwe muli baana bato tuli myaka anti tonoonyereza kankubuulire Museveni kuva lwe yajja ebisanja bye azze abituuma agamba banange enkoma ku kino naye kino yo yawummudde yabagambye abasiibu agenda basiibula mu butongole waliwo ekisanja kya 211 yakituuma bayibayi muzeeyi ng'agamba akoma ku ekyo ekya 216 n'akituuma kisanja hakuna mchezo teri muzannyo tukoma ku kino tugenda terezaamu kuweereza tugende 221 n'akituuma sekuwalinga wafuuka sekuwalinga wafuuka n'agamba bagenda kusekuwalinga future yammwe teyasosola nti oba basoda kati baani banne Uganda nalabye ababuyabuya bakaŋaŋa babbalamu baani bavudde ne bamugamba mbw akomewo ate bw'alina bye yaleka eno alinga agamba Museveni talina ndowooza mu mutwe gwe nti ye tasobola kubeerawo nga si ye pulezidenti asobola mwagala bavubuka bannammwe agenda baleetera muvubuka munnammwe mu tetwagala bavubuka ffe tunoonya bikolwa tunoonya busobozi tunoonya yonaso otununula wawe tuli tunono yanakwata omuggo gwago akube mu nnyanja efuuke kubo tunoonya oyo kubanga Kyagulanyi tugenda mukolonako nga tumusinza jeno waawa naawe katamiira jjobyo oba muyita James bamutuumye James mbadde ngamba Sky Muhoozi muvubuka munnammwe mwagala bavuka bannammwe jeno mulamba tasobola bakulembera obuvubuka bukoma ku myaka 35 ssebo njagala oyogere bulungi obuvubuka ekisooka Muhoozi yavayo n'agamba mbu yamanya ebiruma ba youth yomwe yavuddeyo n'agamba tamanyi Kampala yomwe yavuddeyo n'agamba tamanyi lwaki abaana bafe abali mu Middle East nti lwaki bagenda okukola yomu yavuddeyo n'agamba agenda kukubira Kenya mu ssaawa 2 yomu bannange oyo musajja kankubuulire akisusa omanyi ffena tukubira kampuni ezikola emyenga obulango naye ate yakisusa akuba kalango tolero tokimanyi nti wewa tolero akubira tolero akalango tuveeyo eyo kuba Etteka lyakayita juzi waneeno Sky liyinza otunula ku set kati Sky waliwo story ejjudde matu g'Abannayuganda naddala abatera obeera ku mutimbagano abatera followinga bannyinaffe abaagenda ebweru okukola ekyeyo baasibibwa waliwo katemba gwe mukola mmwe naddala mmwe kuba ogenda owulira Sami yeekuba ne Kalyango gundi yeekuba ne gundi nogamba ate abastruggle ku kifo kye mulina okuyamba abannyinaffe ate mutandise kwekuba okwekuba kiri mu life nga bola nti soda olina gwokola naye nemufuna obutakkaanya nawe oli muntu sebo oli muntu buli omu ali obusungu si musango omuntu okunyiiga first kankigambe kubanga ffena tunyiiza osobola okunyiiza nze naye bayo ebyomunju ne mugamba tujja bitwala mu kamera anti kaakati kye nakugamba kamera yajja abizikize kamera yajja kutaasa bingi kyova olaba etteeka lino ffe tulyagala libeerewo liveemu buli kimu ebyo ebintu ebyekisirusiru biveemu ebyo ebiri munda bye baliteekamu etteeka eryo nti nga bagamba nti eryo etteeka ligamba nti tugenda kusiba wabula nga lirungamye nga ligamba bwe bakubira ku sayiti omuntu ng'obadde olina smartphone ng'eriko omuliro notakuba kifaananyi ekyo kukiwa gavumenti notakuba kifaananyi ekyo kukitimba ku social media ogenda kusibwa emyaka 10 etteeka nga ligamba nti bwe bajja okubba neibawo ng'abasirikale ba mundu baza omukwata aba drone notakuba kifaananyi gwe babasiba
ng'etteeka njagala owulize lino etteeka lyenjagala okukola Sky Soljah Act, computer misuse eno acted kyogera nga lawyer by profession nga ngamba bwe nti bwe bajja ne bawamba Sky Soljah mu drone n'otakwata bifaananyi oba omenya etteeka ogenda simu myaka gitali wansi wa 10 oba 15 nti bwe bakuba munnamawulire nga abasirikale be bamukuba n'otakuba kifaananyi yadde okulabisa n'otakwata ka vidiyo maama gwe tugenda kusiba bwe bakuba big eye akacupa ku stage n'osaakaanya oba omenya etteeka bwe bakuba big eye akacupa ku stage n'otabikwata n'otalikodinga ka vidiyo ako owedde n'otagamba mulekere mukuba oba omenya etteeka nze nkugamba lyange anti byebimu nti kusaasira bw'avaayo n'akaaba n'otamukaabirako oba omenya etteeka ate lwaki omukaabira kusinzira akuwa ensonga lwaki akaaba nze bwe nzija nga nseka nze sobola kukuba nseko zange happy yange nzoba nga nina happiness nga mama w'abaana ava kukantema mbwe ali lubuto lwange nzoba nga nina happiness nga bava kuŋŋamba nti ngenda kwanjula bebi wange nkya bazze okuntema akama nga baŋŋamba nti banange bikyuse Museveni afudde nenfaane n'enseko zange nze nkugambye n'essanyu lyange muteba muganda ssanyu Sikayi tuddeyo ku kyabanyinaffe abali ebweru mugamba nti gavumenti naddala mu abali ku ludda oluvuganya gavumenti erina kyekozeewo okuyamba abaana bwe yasindiseeyo ambasada mwamututte mbiro zennyini kati mwagala ki ambasada yagenze abaana ne bamutwala mbiro omusajja yagamba oppressed people can never remain oppressed forever the yearning for change is eventually manifests abaana abo baakaaba kuva mu February nga bagamba banange mutuyambe tuli wano tusiranye ne balya sente ze baali balinamu entono ne bakwera family zaabwe ne balya sente z'omu kyalo nga bamama baabwe bakera bakolera eno ne babaweereza ne ziggwayo ne bakola buli kimu ne kiggwayo gavumenti ya Dubai ne babeereramu nayo ne mala neekoowa abazirakisa ne bayamba abakubawa ebyokulya ne bakoowa balabye pulezidenti w'abantu yavuddeyo n'asitukira mu nsonga ne balyoka bagamba nti ki munnange mbasi kyakwetaaga mbasi kyakwetaaga gavumenti yakimanya luli fast nti ndi bubi lwaki yayanguye kati tugamba kati era tenda byetereza ebiri eri mu ggwanga byateredde byonna nti kati baze kuffe singa waŋŋambye ekyo nti banange twali tutereeza amakubo twali tuzimba nozani bypass banange ate olutale kongo ebutoli bulungi gwoza okugenda n'ogulira nayiba emmere nga gutona bakulya era twagala kyova olala Robert Kyagulanyi Ssentamu yazze n'akola kino ekipya nti tugenda kujjayo bannayuganda tumala obazza bano bonna n'abamawanga amalala nabo nabo tubatwale mu mawanga gaabwe bagende mu nsi zaabwe teri bannayuganda abagenda bweru waggwanga ne bava ku mulamwa ne bamenya amateeka mu mateeka ki ne batuuka okusibibwa kati kankuwa example bw'ova wano n'ogenda e South Africa n'omalayo emyezi 2 oba manyi ki olaba gwe soda saa zino walimu olaba gwe bazaala wano amateeka gamu togamanya ga constitution egamba ki mu article 23 likuyamba kubanga egamba freedom of movement from one place to another kimanyi oyinza ogenda emirembe bakwata saawa zino lwa Ebola nti tutenda kugenda naye nga constitution ekweteeka kati kankubuulire abaana bwe bakwata bogamba nti bakola ensobi tebakola nsobi aba amanyi ki kampuni emusomesa tena byemusomesa ne kampuni temanyi kampuni ekusomesa ogisanga wano Kasubi nekusomesa ebeera ne ba agents ebweru Bagenti sebweru bamanyi kyolowooza era bakeera bukezi genda ku mulimu nagenda wasula kyogamba amanyi banayiba 10 nga bamanyi gye ekika kyabwe ne bajajja baabwe tebalina kye bamanyi bannange bamenya amateeka Sky ebweru abaana gye bali naye si bonna naye tesaagala nti Sky bwenkola ensobi oli n'agamba abasajja mwena mwantama oba nenkola ensobi Sky neŋŋamba nti Sky Soljah mpoze ensobi Sky Soljah abadde abeera ku kyalo kino nagamba ku kyalo ekyo baatutama bantama kye bankola nafunayo omulenzi kye yankola kati bwe bityo nti omwana omu bw'asobya si bonna nti babasobeza ate osanga nga yasobya ate yali na bulungi naye ate n'ogamba nti bonna basobya. It's not good. Sky otambuddeko ebigenda mu media ebisinga obimanyi. Bannayuganda bali bweru bakaaba kyokka ennyonyi ezitwala enkya n'eggulu zitikka zitwala. Bannange onyambye n'okambuuza. Kakati kankubule gwagamba nti bannayuganda bali eri bakaaba kudda bano balinnya. Kankutandikire ku 1979 wano mu Uganda wajja ekikangabwa kye bayita obulwadde bwa siriimu AIDS, HIV AIDS.
naye bwe bwajja bwali butta nnyo naye abantu tebalekerawo okwegatta nti lwakuba bali bafa. Bannayuganda ekibatwala mu Bwakadaama bwe muyita Obwakadaama nze bayita ba Queens abasinga bali wano ng'akola nnyo afuna kitono, alina obuvunaanyizibwa bungi, alina famire ye, alina okwerabirira naye anyirira alabe nga bano beegomba ku TV baalaba ku TV, alina okukola buli kimu ng'alaba talina busobozi. Nagamba akagenda anoonyeza ekigulira Magala Eddiba nti nze bwe mba ntudde wano mu maaso nga ndi mu kuvuga munnange ne bamukuba essasi ngenda musitulawo ntuulewo. Kati munnaye bw'aba alemereddwa agenda kugezesa mukisa gwe kubanga wano byagaana, wano tebalina yadde n'ebibiri, wano okola nnyo ofuna kitono, emisolo mingi, sente z'ofuna nazo zandikubaddemu, osasula lenti, n'abalina amayumba babasasuza nga yazimba nyumba kwewonya bupangisa naye era balina omusasuza omusolo gavumenti gweyagala. Amagezi gali gamu era nagabagamba embeera ennungi ne bafuna ssente nga tebayisibwa bubi, bo bakola batya? Ate bakola batya? Just mukisa gukukwata, guba mukisa, tebalina kye bakola, tebalina gwe bakubira ssimu, wabula guba mukisa n'ozaalibwa ng'oli blessed nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'azaalibwa ng'ali blessed. Naye kye mbagamba kiri ekyo, eddagala lirimu, liri eryo. Okeera ku makya ne twogera eddoboozi limu tukooye. Uganda yaffe yali ewola Dubai mu biseera nga Amini yafuga. Uganda yali ewola Dubai bannyinaffe kisaawa zino gye bagenda okunoonyeza akawogo. Uganda yali ewola amawanga g'Abawalabu ago gonna nga Uganda ngagga nnyo. Naye saa zino Uganda erina amabanja tugenda gasasula emyaka 18. Okimanyi kati buli mwana wa Uganda ne gwe bazadde ekiro ne gwali mu kuzaala saawa zino bamubanja kadde kamu emitwalo 8. Bambanja kadde kamu emitwalo 8 kalina osasula. Ziriwa tuyitirawo ziriwa ngamba nti nolulungi nnyo. Enkuba bw'etonya wali ogenzeko mu kibuga ng'etonye ogendamu n'eryato sebo tokyagendayo ne boda ebannyanja nze ngenderamu na lyato. Enkuba kasita etonye ogenda n'eryato kubanga ogenda alonda bitivi by'abantu. Kati kyetwakola naffe ababeera mu Kampala ebintu byaffe twabiwandikako amannya. Nze n'olugoye lwange luno eno munda bununima erinnya lyange Sky Soljah nentekako n'olunaku lwe nalugula kubanga mmanyi lugenda genda enkuba etonnya nze nsula mu Kampala genda twala engoye zange TV yange nagiwandikako kati mu Kampala ffe n'ebintu bye tulina bye tukozesa bya waterproof. Wangu mayo amazzi g'okubeera mu Kampala byo kyatteeka. Abazimba mu ntobazi gavumenti bagamba temuzimba mu ntobazi waliwo nasanga egoba mu Lubigi nga baganye ngegobayo baki ngegobayo ngani ati buzimba mu ntobazi amazzi teganyo. Anti kati wuliriza omanyi kati mwe mwerabira nnyo gavumenti ezebba. Gavumenti ezebba abantu ne bagoba ku mataka gaabwe ng'ekwata abatali bannansi bafuleina watali munnansi talina kyagamba ggwanga. Nze nali mbaddeko ku mawanga agamalala etali eno eyange nendaba bwe bampisaamu tolina kyoyogera tosinga musango ensi bwe basiiyo towangula musango towangula munnansi mpozi ng'owooza ne munnooge nga bwe mugatta ensi. Naye mu Uganda wano saawa zino osanga omuchina owa traffic amuti omuyimiriza alina oyimiriza Sky Soljah gw'amanyi tiye muddugavu munnange investor waawa ababbi eggwanga lyaffe okulisannyalaza. Olaba kati saawa zino Entebbe airport ojogendewo eno mu parking bawandikamu ebigambo bya Luchina tosaana bisoma tebisomeka biriko ebiri ebichina ebigambo bya Luchina. Genda wano abachina saa zino abaana be bakozesa siba babakuba buli saawa ng'akozesa munayoga n'amukuba nego nkubira otya mu nsi yange kitegeza kunkuba. Kati saawa zino kye gavumenti eno ensi yaffe eri mu buwambe bagiwamba tetuvanga. Kati kankubulire omanyi Uganda emaze emyaka 6 mu bwetowaze emyaka 6 okimanyi ku myaka 2 kuliko ba president 8 myaka 2 kuliko ba president 8 ono Museveni ainako emyaka 35 atenga mukyamuwa Kyagulanyi ainako 5 ku myaka 6 ne Kyagulanyi 5 yakatambulako 2 onfuna Museveni atwala 35 nga jabubbi Kyagulanyi ainako emyaka 5 obifuna Kyagulanyi emyaka 5 yakatambulako 2 naye ayambudde amaze okwambula Museveni ku myaka 5 Kyagulanyi gye yakafuga jiri 35 byesi gye tayina ku myaka 2 Kyagulanyi gye yakafuga ayambudde Museveni
okumutuusa Museveni nga tatambula bukunya nti yabba bannayuganda yatambuliza eggwanga ku propaganda, ku kulimba, ku ttemu, ku insecurity, ku nepotism, ku njogere kindeke ki ng'afeera bannayuganda, alimba bannayuganda, abba bannayuganda, ayavooza bannayuganda. Kati saazi no mu Uganda buli omu is the victim of torture in his way. Saazi no soda olaba nti nabo bakutochalinga oli victim of torture victim. Kati kankunnyonnyola lwaki oli torture victim. Bannayuganda tulimu ebinankaninga bina. Waliwo bwe baatulugunya, waliwo bwe baasiba obusibe nga tebanga bamukubye naye ne bamusiba, waliwo bwe baayavuwaza ekikolimo ekisinga okusembera ddala. Abalala balema, kati balema nti wandigambye nti nze omwana wange baamusiba yakaabira wano kitegeera, nze omwana wange baamutulugunya takyegatta nakwegatta oyo wuuno wano naye victim is already a victim. Ono wuuno wano nze omwana wange nze ne famire yange fena baatwavuwaza. Oli victim asembera ddala. Ono wuuno asemberayo ddala. Mulema talina magulu yali asobola olabira famire ye, talinaako mikono bagitemako, bamukuba akebikatyegasi ne kamugjako engalo, bamugira ne bamutugula ne bamutemako okugulu. Oli yali agira ne bamusamba ensigo takyasobola kwegatta. Oli yali akola kino ne bamukola kino. Buli omu torture victim wabula kuba tebatamanyi abamu bazibe naye ate tobanenya kubanga Museveni ensi yagitambuliza ku propaganda n'aleeta ekiboozi ti bannange kyatabasudde yalinya ku ccupa ng'amanyi ye bleach ani yali mu mmotoka eyamulaba tewali yamulaba temuli yalamamu yalimu yekka n'afa gwe wali mu mmotoka omulabe nti bannange yalinye ku ccupa ate emmotoka yakubasama eccupa yaligenzeewo akabenje kaali kabenje naye tewali tosobola kujja n'okadescribinga nti bannange tiyalinya ku ccupa wali obimanyi ffena tulina okugamba nti kaali kabenje era nze kati sikaali ne bakera ku manja ne bakuziba era kye nsooka okwebuuza alaika avumye gavumenti ne baba walwanyira mukazi waka. Nze sirwana mukazi, abakazi mbawa respect, sirwana mukazi tokigezesa ekyo. Abakazi mbawa respect. I respect ladies man. Sky, olwalero katukome wano. Tujja kujjanga tubeke ensonga zottaanya. Kati zensoka okutaanya njagala tujje mbawe gye nvudde wange. From day one. Sagala mbabuuse mbw ate ne ngenda ku ssomero. Njagala mbazze wamu bye twakolanga ewaka kino na kino mulabe embeera gye nakulira mu basajja mmwe. Tiyali nzibu. Sio boy Sky Soljah Uganda yagala okunfuna agenda ku mikutu gyange migatta abantu. Gold Walaji Industries mwebale nnyo byonna bye mukola. Mwebale kola akenga akalungi bannayuganda ke baagala. Sky Soljah Uganda my party national unity platform so ababonga ko kyemukola kyakabi nnyo okubusa bannayuganda okukunga bannayuganda bonna okuluvaayo nga balaba nga bafuna obwenkanya neboza president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu mwebale nnyo mwebalire ddala. Big up my brother from another mother Warren Soljah bakwini bange mwenna bakadama mwego bayita bakadama nete baba bakadama bakwingi ne bakingi mwenna abawangalira wali Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Oman, Jordan, Turkey, mwenna abawangalira UAE wali wonna. Bamami bange mwenna bali wali London, USA, California, abali wali Canada, abali wali South Africa, SN Powers kutumiddeko nnyo. Mwenna. Big up on yourself. It's your boy Sky Soljah, Rika Boy, award winner 2022. Atenga nenda zikyajja mwana mukyanvimbisa badde mbange mwenna mbatumiddeko mama bulamu nkutumiddeko nnyo bebi wange mubwata tasobola mwogera linnya nsiba nsobola mwogera erinnya bwe banjagadde. Banange oli ku xpotv tubadde ne Sky Soljah mwana muna struggle mumulaba bingi byakola so osobola okukopa n'obanga ye oba n'obanga soda. Tujja kwebaza gwe wenna atandikidde gye twatandikidde twatambudde ne baganda baffe aba ababet UG osobola okubetinga ng'okozesa akasimu kaako amapesa *85 Airtel oba *85 MTN oba n'ogenda ku mutimbagano otekamu www.ababet.ug n'osobola okubetinga kampuni abaana baffe bannayuganda nnyini omunnayuganda naye ssente azikuweerawo mu nfo so genda obetinge nawe buli kimu kitambule malidadi sana. Aba Elshadai bo baakasente bakatambuza nga bw'oyagala. xpotv omwanasoda. xpotv to the world.